Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Omulungi ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda osibye otya banaye gyosinzira okubanga otugoberera ate era ng'otulaba. Weebale nnyo kubanga otugoberera ku bugazi buno bw'ensi eno. Kitegeeza nti bw'obeerayo kiba kituza mu maanyi. Mwaka mupya 2024 twagutuumye omwaka Teli KUBONGOTA. Omwaka ogwo Teli KUBONGOTA gwe gwa 2024 erife abalimi, erife abalunzi. N'olwensonga eyo bw'oba olina ky'otandika kitandikireko kati. Bw'oba olina ky'otandika kitandikireko kati. Nonno olyoka obe nga otandika obulamu obw'okugenda maaso mu nsonga zino ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Tuli mu nkoko. Nzikiriza abantu omwaka eguba gutandika tukyamuka era kati fenga abalimi tuli bize nnyo obanga abalimisa tuli bize olw'okubanga kintu abantu obwongo bugguka era mbadde abantu abasinga okolekitinga nange abatera okujjamu enyimba okusimbaga nti weetegekera omwaka nga tegunnabatandika kubanga kyonoonya bagenda kyongeramu bbeeyi, bagenda kyongeramu okubanga bakitunda mu bbeeyi. Kitegeeza nti bw'oba onoonya ttaka lya kulimirako n'olinoonyeza mu kitegeeza bagenda kuseera naye ate bw'olinoonyeza mu kiseera nga si ye sizoni ate ekituufu obeera oli bulungi oba obeera tikugamba nga ofunamu. Omwaka Teli KUBONGOTA 2024 biki by'oluubirira okubanga okola? Biki by'oluubirira okubanga oteekako engalo omalize nga osobola okubanga ofunamu? Bassebo ne bannyabo gwayagala okubanga oyingira mu kubanga olunda enkoko 2024 oyinza okuba n'endowoozayo. Bantu bangi bazze mu inbox yaffe nga bo balina kye baagala nga ye alina kye yalaba n'akisomerwa n'omayiza nga omuyo n'omugaa nti no wandibadde olunda ekika bwekiti. Kakati oyinza okuba olina okusalawooko ddala gwayingira mu buyingizi. Toyingira bintu gafula, toyingira bintu buyingizi nti olw'okubanga omwaka guno njagala kulunda ku nkoko, okuba nti omwaka guno njagala kubanga nunda ku kino banga nnima ku kino.
omwaka guno bw'oba oyagala kuwona busooka onoonye okuyigirizibwa, sooka onoonye okusomesebwa, sooka onoonye okubanga onoonya obukugu. Abantu abasinga bavudde mu mwaka guli gwe tuyisemu 2023 baguvuddemu kubanga babongoota. Kyobaga olwage nti guno omwaka 2023 teri kubongoota, amaaso tulina okusigala nga tulaba. Ugamba ebirega nti mutunule, kakati tulina okubanga tutunula. Bavamu batya nti amu batomezebwa, bakyamizibwa, amu bakyamulwa. Toyingira mu 2024 ng'okyamulwa oba oli kubanga okitegeera. Toyingira 2024 ng'oli mu kukyamulwa nti nalabye. Noffe ebyaffe si byakukyamula. Tetujja kujja mu kamera nti tube nga tusobola okubanga tukukyamula okugamba nti lunda kino lima kino. No, naye tukulaga nti bw'oba nayingira mu koko sizoni eno banga onoonya amagezi, oyigirizibwa, osomesebwa, ate era nga ofuna obukugu obw'enjawulo. Kamera yaffe ng'era bw'eri okubanga ekulaga, tulinamu enkoko mu mbeera efaananako bw'etyo. Nga bw'eri okubanga ekulaga, tulina enkoko muno ziri enkoko 7. Enkoko ezo z'olaba muli enkoko za saso. Enkoko ya saso tujja kujja ne vidiyo ekunyonyola saso yeeriwa, loko yeeriwa, buleira, leya n'ebika ebirala. Kakati ng'omulabi waffe omulungi olina okwetegekera mu kiyumba. Era eriyo abantu abamanyi nti okuwuneko olina mala kunoonya bulooka, olina mala kunoonya seminti, olina mala kunoonya kapito ate wakuzima kiyumba. Era abantu abamu babadde mujja nga tubalaga nti buli muntu yenna osooka okuwuna enkoko. Oyinza obutaba na mabaati naye ng'olina ebiwe okusereka. Oyinza obutaba na bulooka naye ng'ate olina emiti. Kati tukunnyonnyola nti ekintu kino si kizibu. Omusajja omu yayimba oluyimba n'agamba nti simanyi amazima onoonsonyiwa, abaasooka be bannyona. Kitegeeza nti abaasooka baatulaga nti okulima kuzibu nnyo, okulunda kuzibu nnyo, enkoko zirwala, enkoko zifa. Kwegamba muntu nayingira mu nkoko nga alimu kulya okutya, enkoko zirya, enkoko zisobola okuba nga toli mu bizinesi, enkoko zirwala. Oli kitegeera kati nga abo bo we batweboogera, naye njagala kutegeeza nti singa onoonya okuyigirizibwa, n'onoonya amagezi, n'omanya entabula y'emmere, n'omanya enkuuma y'akakuta kano nga bw'olaba akakuta kaffe kano, n'omanya enkuuma yaako okakuumya otya, n'omanya ebiseera drinka zaffe ozikuumya otya, enkoko mwe zinywera ne mwe ziriira, togenda kubanga weevuma okulima, togenda kubanga weevuma okulunda. Ogenda maliriza nga tewejjusizza mu nsonga zino ez'okulima n'okulunda. Kakati eri abadde bakomentinganga ku nnamba zaffe ez'essimu ne batutegeeza nti ennamba zammwe nga teziriiko, ennamba zammwe. Nyongera okubategeeza nti ennamba ya WhatsApp gye mbadde mulaba mu kalango yazzeeko. Ntunuza mu kamera bulungi tegeeza abantu. Ennamba yaffe mu kalango gye mulaba eya WhatsApp yazzeeko era kati alunduza. Mbala nese okujja namu muli tulaba. Mwana nese okujja nga tubadde twagiteekamu naye nga teriiko. Twagiza kuba twajja tubaga tugenda gizaako. Naye nkobadde nga mu mwaka omulamba tubadde ennamba gye tukozesa abantu bangi batuwadde bizinensi nga bagikibera ne bagifuna. Yambaga ennamba yammwe twagirabye, ennamba yammwe twagifunye. Kitegeeza nti abatufunidde ku erya 0755 57 97 07 mweyongereyo nayo gyeri. Nammwe eri mu kalango kati yazzeeko eya WhatsApp neziri ez'okubako. Mbadde nabagamba nti nali ngamba oba bali ku leediyo, abali ku leediyo nali ngamba nti ennamba zino eno zetukuwadde ezitali za WhatsApp, bw'obanga oli bweru wagwanga gye tulabidde ng'otukonekitize n'abantu, omuntu oyo mu ennamba eno etali ya WhatsApp aleme tutawaanya ate na WhatsApp. WhatsApp oyo twagyetera abantu nga bali mu office tuwuliziganyako bwizanya n'abali ebweru w'eggwanga betwagireetera. Naye ffe wano mu Uganda gwe kuba kuziri eri zo kweziri obenga eziri mu kalango nawe asobola ogenda yabadde nga mutufunira ennamba zonna nga wetuzirina weeziri. Ekyokola kyenjagala kugamba nti vidiyo zaffe ku YouTube ziri ku channel ya Farm Business Uganda kweziri. Waliwo omukutu omulala
ogwasabako shares netuguwaako kubanga nabo bali bagala okwongerayo ebyobulimi baguyita okulima n'okulunda Uganda. Kitegeeza nti twawaakawo bokka era nategeezeza abamu ku mpewo konze videos zigenda mala mu myezi ng'ena okuva kati tugenda ba tetukyabawaako nga ziri ku platform emu ya Farm Business Uganda. N'olwensonga eyo waliwo omukutu ogw'okulima n'okulunda Uganda naye ate main channel yaffe official channel yaffe eri Farm Business Uganda logo yashokera mu Uganda. Kati twagala mu biseera bino tuferebwe tubbibwe kubanga eriwe bagenda okubba eriyali okundaba nga bagenda kufera oyingira omwaka ogujja 2025 nga bakufeze. Kakati saga wengire mu mwaka ngwa nti banfera tewabaawo kintu kyefaananyiriza Farm Business Uganda. Oliaga nti ndi wa Farm Business Uganda nunno ekyo njala kutegeeza tulina abalimi bangi abeegattira mu Farm Business Uganda, tulina abalunzi bangi abeegattira mu Farm Business Uganda. Naye twagala oli ajja akugamba nti ndi wa Farm Business Uganda, nkugambye nti ife ennamba ezo zokka zirina okukubira ennamba ennamba eziri mu kalanga essatu n'ennamba eri ku account eri waggulu komadde mutufunira ennamba eziri mu kalango zemulaba ezo zirina okuba nga zikuba zolina okuba nga oyitako n'eri zitegeeza ziri ennamba nnya. Tulina ennamba ezaffe, tulina ennamba endala naye ezo tezigenda kukubira. Kati twagala ofune embuzibu obe ng'oferebwa tu abafere baneeno bagenda kukozesa omwaka guno omupya okubanga bakufera, bagenda kukozesa amasimu, bagenda kukozesa Facebook. Era njagala kutegeeza nti tuli ku Facebook. Njagala kiddamu tetuli ku Facebook, ife tuli ku YouTube kokka ne TikTok twagiwumuzaamu kubanga twalabanga tuvuga speed ate okusinziira ku ffe target zaffe eri abalimi nga tuvuga speed naye ate account gyeri naye tetuli ku Facebook. Era mutajala nti ndi wa Farm Business Uganda ku Facebook tewabaawo akuliyetingawo account na ngeri fake naga nti ndi wa Farm Business Uganda mu mwaka guno 2024 tewabaawo ga nti bane omukutu gwenkulagiridde bw'ojja ku YouTube onfere tulina kyenyo kyetunoonya nnyo tetwajja kubanga omwaganya tugulina tetwajja kubanga tunoonya we mutufunira nnyo kubanga genda ku YouTube teka Farm Business Uganda betukola ojja kubanga obisango kujjango comment ngejja mu inbox buuza tuwe emirimu ngogi tuweeraawo era abantu abajja bamasubira okunga ebigambo bino twakulidde ku radio twakulayo ku TV oba twakulayo ku YouTube. Waki nti ngaseko mukulu guli ogw'okulima n'okulunda nti twaguwako shares babenga bongera marketing era abalimi bangi batuwadde emirimu nga basinzidde ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda Uganda nga kwe basinzidde okubanga bakola ki, kwe basinzidde okubanga batulaba n'okubanga batuwadde emirimu. Kati njagadde okugamba ekyo nti channels ezo zokka ku YouTube kojja osanga kitegeeza oli bw'asalamu n'ateeka ku mukutu gwe takusabirako ssente mu biseera bino kubanga n'agabbi geetegese okubanga gaffera gakozesa social media gakozesa amasimu naye beera bulindaala toferebwa ffe tutambula Uganda yonna era abatwesize osobola tusindikira ssente era process bw'ojje mu inbox tuzikulaga bw'oba oli siria bw'obanga otwekengedde n'obireka naye obanga otawe tugaa nti tuconnecting n'abantu bwekiba kisoboka bw'obanga ogize nabagamba nti wano mazima gage tukulembeza mazima kubanga eri atwatwadde emirimu nga tebali tulaba nako era abantu batwadde emirimu nga taligezaako n'okubanga atulaba n'otubanga alowooza nako naye nga atuconnectize ku bantu be. N'olwensonga eyo ffe process bw'ojjamu inbox tukubuulira bwe tulina okukola si bintu bya pulunyu WhatsApp eriyo bintu birala bayitayo ne WhatsApp zaffe nabagamba nti amagezi agasooka otegeera omufere kino kakikugambe ali eyo omufere ku WhatsApp ye ateekako birala naye nga ye mulala n'amannya g'abakozesa gaba malala naye enamba eri eya WhatsApp eyakulima gyembadde mukozesa kitegeeza nti eri mu Farm Business Uganda eri ze mukubako ziri mu Matovu Sylvester enamba zonna eri mu mannya ag'omukyala kubanga gyetwateekayo ng'eya business. Kati eri gyembala nti omufere ono takkiriza nakulaba kifaananyi kye bw'aba ye James ateekayo kifaananyi kya mukazi bw'aba ye James mubeera mu kutayipinga butayipinzi teri kuwulira ku maloboozi ge bw'aba ye James ataddeyo kifaananyi nti ye James akwanjulidde nga James ogenda okulaba nga bintu birala nnyo sinaye ye kakati
twagala twewala abantu abafaanana bwe batyo 224 tuleme okubanga tuferebwa ne oba towadde ffe emirimu ng'owadde abala emirimu weetegereza abantu bangi muze mu inbox nga babafeze nga bababbye oba okwangukira kati sikunenya kubanga eyali alumiddwa ku musota eyali sekawuka kwegamba sisobola kunenya naye kyenjagala okugamba nti 224 weegendereze abantu b'okolagana nabo newe tutaba yeffe abamu muze musindikira abantu sse nebawala nga bajjeeko enamba zaate abamu ne babeegaana kati weetegereze abantu b'oli okonectinga nabo bantu ki oli kubanga ekyegera tu alamuze mu inbox zaffe oba sina tu kuba kisukka ku byenjogedde kisukka ne mu namba 2 abantu bano njagala mbabuusa akantu kano omuntu ajanaga nti eka y'akasooli evaamu ensawo 45 eka nakukwatira vidiyo naawe n'olaba kasooli omungi ng'obwongo bwo ne butakuweereza nti ono kasooli ayinza oba asuka ekemu obwongo ne butakuweereza nti ono omulimisa ayinza okubanga kampuni yamuguza okumaketinga ensigo tosobola kuŋŋamba nti ekemu ey'akasooli nakyalenjinga ku kampuni emu ey'abalimi mumwoleso ogumu ejjinja agriculture show nakyalenjinga ku kampuni emu bo bwe bakwata ensigo bagenda ne bakola mu show ground ne bakola obusigo obulimiro naye akalimiro kageze nga kali fuuti 10 katugeze ku migga 2 bataddewo kasooli bataddewo ennyaanya ne bakugamba nti ono kasooli bwati bwakwa naye nga jjukira akalimi akalo nange nsobola okalira gwogenda kweteeka ku eka 3 zoyagala okulima kati bwe bajjira omukamera baga nti ogenda funa ensawo 40 naye tewaliwo yali aze n'agamba nti ensawo anayo nagafunye mu 5 kasooli wuuyo omukalu bw'abanga waliwo omulabe najja n'agamba tolina bukakafu busobola kukakasa nti kasooli ono zibadde ensawo 45 mu ekemu kubanga obirabira ku social media twewala okuferebwa n'okubbibwa kubanga twajja okubuusa abalimi nze sirina kyenfuna nze newunjako amagezi n'ogenda n'okwesaba amuze mu inbox zaffe nga mugamba naye bantu mmwe amaza muli b'amazima tewali ajjamu inbox n'abuuza ekintu tamuddamu ekirala ekifaananyi ekiri ku namba zaffe eza WhatsApp kyange keggulu kyange byombi ebiriyo ku WhatsApp namba byombi byange kitegeeza bw'oyogera nange nentypinga wulira ku ddoboozi omuntu gw'oli okwogera naye oli kubanga okitegeera so tubeerawo tube nga tuferebwa mugenda beerewo mu mawanga babaferere tebwaga tukozesebwe nga capital chicken we yafera abantu tebwaga tukozesebwe nga sawo Uganda we yafera abantu tebaba waliwo omuntu eyajja n'agamba alisa abalimi okuba belisa bumi oli kubanga okitegeera balime group obalundibwa Australia togezanga n'olume ekintu nga ne bota swa kikujjamu nze sirimisa abantu bikajjo simisa abantu binazi simisa abantu kintu nga ne bota swa kirima simisa abantu pamba ebyo njagala mubitegeere tetulimisa abantu bintu nga toswa kitunda ku neibawo ng'oba ali kutega kati neoba bumyungu yalonga nnunda akamyo nti naye baligenda katola Australia kalakale wekana Australia oba mu ebweru w'eggwanga South Africa kakati tetwagala obwongo waffe abantu bano abafere babuzanyiremu bagenda kujja mu inbox zammwe mugenda basanga ku Facebook mugenda basanga mu ku YouTube ekirala nti nno Bible nawe esomesa negamba nti Eliya abajira mu ddiba ly'omwana gw'endiga naye nga misege Eliya asobola okujja naye ogenda omaliriza mu ntandikwa oba mu kusema otegera nti saamanya tebwa ndino bwetwogayo nabafere basobola okyusaamu wategera nti bagambye batebe bati naye asobola okyusaamu kubanga baganda bagamba nti enswa bwekyusa amaaso nga nawe okyusa envuba kikyengezaako kubanga nkutegeeza nti 224 ng'ogenda kubanga olima ng'ogenda kubanga olunda beera nga okugoberera ebiteekeddwa okubanga okolebwa oba otwesiza obanga esiza balala genda omubuuze omutakozesa bifaananyi togenda kuwasa bagenda balumba muzi WhatsApp group ze mulimu olagaye nti osobola okukola bizinensi eno ey'okulima akusomere oli kubanga okitegeera abantu bangi amakampuni galikozesa bamaketi nasanga mumaketi y'omu alikunguza akatabo ka kampuni osobola okubeera omugagga ne mugamba oli kunguza akatabo kano kametandika mitwalo 3 ne mugamba ebiri mu katabo kino omaze obadde okwera kampuni eno bbanga ki nti emyaka 5 kwe angambye mu mwaka gumu njaba ngaggawadde okuyita mu kulima ne mugamba nti bwakatabo ako
ebirimu bikozeseza kitegeeza oli mugagga. Awo ne gatandika omumyuka kuba omuntu ono mubuuze bw'onaamaliriza okugana naye mugenda bamukkiriza omatidde nti ono omuntu ono mutuufu akolagana naye ne mugamba omaze emyaka 5 koye oli mulunzi konze ndi mulunzi koye ndi mulunzi ekiyumba kyo enkoko zo bano ebazikuwa ate konze mu myaka 5 mugambye mu mwaka gumu omuntu agagala ekitegeeza gwe myaka 5 wandibadde nga atoli wakati kati twewale ne bamaketi abagenda okujja mu WhatsApp gurupu zaffe sijja bayita beejenti ba companies oba beejenti beewe gye bajja nga gamba nti osobola okugenda mu kampuni eno nobanga osobola okuba nga olimu obanga olunda ekufunira ensigo efunira egundi mubuuze gwe kyoyogerako kina bali bakikukoleddeko oba gwe wali okikozeeko. Tetwagala tuferebwe, tetwagala tubbibwe. 221 Teli KUBONGOTA wenajjewo omuntu ajja mu inbox yange ngamba nti mu 225 nga nti banfeze ng'ojja mu inbox yange okay channels nyingi bantu bangi simanyi abantu balirabira video eno naye nja sooka nkutagazeemu lwaki kubanga nsoose kuteekateeka mu mwaka tokkirizibwa kuferebwa tokkirizibwa kubbibwa kubanga banakubba ogenda kubeera nga wejjusa. Ekirala kyenyala okutegeeza nti farm business Uganda tukuyambako okufunira ebyo ebikozesebwa mu kulima, tukuyambako okufunira ebyo ebikozesebwa mu kulunda. Abalimi boolaba ku platform eno bali under farm business Uganda. Kitegeeza tewali gwe tugenda kuleeta wano atali under farm business. N'abalamugira balaba omwaka gwonna lwaki tubakulaga nti oyo mba mwesize nti tasobola kufera, nti tasobola kubanga akubba, tasobola kubanga akunyaga. Buli kitegeera so bwe tulaba abakyamufu tusooka ne tubassa ebbali lwaki twagala okonekiti oga nti farm business njagala kugenda ku faamu ya ku nnimiro y'omwami gundi omulimi wa Mwoyo, njagala ku faamu y'omulunzi wa Mugundi omulunzi wa Mwoyo tukugambe gy'oyagala okugenda nti gye njagala okugenda naye so si kuwayo muntu naye nga tumanyi bigenda. Kyo kitegeeza nti tukuyambako okufuna ebikozesebwa mu kulima, tukuyamba okufuna ebikozesebwa mu kulunda n'okuwa amagezi mu byo. Tukuyamba okutegekera ennimiro ez'ebitooke, kasooli, muwogo, bijanjaalo, binyeebwa, ebintu ebikwatagana we bitu nga obiraba mu bulango bwaffe nga ebitambula ebyokulunda tutambula nabyo we tutyo. Osobola okubeera ebweru bantu bangi batukozesezza batusindikidde sente zo ndowooza omuntu nakusindikira yaga nti munoonyeze ettaka eryokupangisa tu asina tu magambye nti kisingawo kuba bedde njogera points zenkuba zisukka mu bbiri. Ekirala nti ffe tetudiringa mu mataka, netegereza bulungi gwali okundaba, tetudiringa mu mataka, tetuli babulooka b'amataka. Ffe byaffe tudiringira mu kulima. Tetwagala kubeera omuntu omuntu eddagala limu erya habu nga liwonya endwadde 99. Eddagala erimu erya habu liwonya endwadde 99 oba 10. Nagandika n'akacupa kawonya obugumba, kawonya sukaali, kawonya pressure n'ebirwadde birala. Kati ffe tetuli babulooka b'amataka. Naye tusobola okuyambako ne tukuconnectinga ne be tumanyi nti balungi. Tojja gye tuli ogamba munoonyeze ettaka, ffe tunoonya amataka kaakugula. Naye tusobola okuyambako okufuna ettaka nfuna bulungi eryokupangisa oba eryokuteekako faamu naye ng'ogitaddeko tugeze ku contract nga mukkiriziganyiza nti oba mu myaka 5 njaba nvuddewo. Ebyo tusobola okuyambako. Naye ekikwatagana n'okunoonyeza ettaka eryokugula ekyo kyo tetukiri. Ekyo njagala nkole vidiyo eno, nkoze vidiyo eno okubanga abalimi baffe tetwagala tufunemu gundi etufera, ffe tetuli babulooka b'amataka. Tewabaawo omuntu ajja mu inbox naga nti ffe ba farm business Uganda. Tewali ffe betunoonya mu inbox. Ekyo njagala nkibagambye, tewaliwo omulimi gwe tunoonya mu inbox nti tuli ba farm business Uganda. Tugenda okujja gy'oli nga gwasoose okujja gye tuli. Tewali wajja kuga nti ndi agent wa farm business oba nti yakulumbe mu inbox. Era bw'oba towulidde eddoboozi lyange ntera nnyo okwagala okweyogera n'otegera ni ayogera. N'olwensonga eyo tewaba omuntu ajja gye naga nti tuli ba farm business Uganda. No, ffe tusobola okweyogerera. Omusajja omu baamukwataga mbeka story kanene ne bagattaganya ebiroboozi ne babigattaganya n'abagamba ekigambo kimu kikyo n'abagamba nti inze amaloboozi genkola gabaako vidiyo njagala nkiddemu era bwe ganga amaloboozi gabadde ga YouTube oba TV gajja kubeerako vidiyo
bwe ganaabanga gabadde galedira mu kunnyonnyola gajja kulaga nti neeno abadde kumpeewo ku leediyo. Kakati saagala bagiba kuwa malowooza nti oyo matovu ali kusaba ssente mumbeera ffe tusaba abantu ssente era ntera okugamba abantu batulaba nibo balo tuwadde bizinesi sirina loosi gye nkola. Ekyo njagala nkikugambe. Saagala bakufere ogambe nti abasajja banfeze. Tewali wajjamu setulina bye twali tulunde mwini books WhatsApp group ze tuliko tu. WhatsApp group ze zendika ez'ey'obulimi, WhatsApp group ezimu ezisinga obunene esinga wano obunene abalimi abanene wano mu Uganda njiriko. Era bwenjagala ngendayo mu WhatsApp group ye ne munoonya ngazi so setulumba WhatsApp group sina abalimi tebakuwa sigena saba muntu namba nti no. Era n'abali e Uganda batukubira essimu gwali e Uganda omuntu wampe namba nti ono gwe nkukubira essimu n'ensooka kweyanjulira nenga nti gundi ne gundi ye yatuwadde namba yagatutambule naawe mu nsonga ez'okulunda ne mu nsonga ez'okulima bwe tutyo bwe tutambula. Kakati nkubagulizaako eyo 224 Teli KUBONGOTA. Saagala mpulire ti banfera akomye emyaka giri egiwedde baleme okujja mu nibokisi zammwe nga babafera. Omuntu oyo mwekalirize omunoonyerezeeko nebaza bekaliriza ne musooka ne mutwekaliriza kubanga asekawuka kali kakomye nebaza nammwe abakolaganye nammwe. Waliwo omuwala omu oza bukyanga yankola surprise bantu bangi yalaba chano yaffe ndowooza leero najja nagala nonye namba baida yagira nakukulima nakulunda nalaba byetukola. Omuwala oyo Saara ndowooza Saara ojja kubanga wera ye muntu enkeera n'atuweereza ssente. Kitegeeza nti omuntu omufere osensinga ne mundowooza nti naye ono gwendi okwogera naye mufere. Bantu bangi muzze ne mudda mmwe mwennyini nga mwereese kubanga ffe bw'ojja gyoyo ne tuba nga tukwataganye tukuleka. Ekyo bwe kituti bw'ojja mwini bookisi ffe tukuvuga supiidi era waliwo bwe bamaliza nga beekomezaawo beereese. Lwaki ffe tetulina kye tunoonya kubba ssente. Kino kiri ku bantu abali mu kyondo kya Buwarabu. Leero nazze kubabuulira tuleme okuferebwa. Bantu bangi muli mu kyondo kya mu WhatsApp groups ez'enjawulo bagenda kuwaleetera abantu naye oli tamanyi kyoyitamu. Mukama badde yabayambye nti no muli bagabi nnyo mu ssente naye tewabawo muntu ajja gy'oli mu mbeera ey'obufere akuggyeko ssente akulundira enkoko akugire kwegala mu mbeera ey'okunyaga. Wetegerere tuva waki bw'ojja mu inbox ave tukugamba ekintu kino tuconnecting n'omuntu oba tokoze ekyo tubakeera pwalina gye tuzzaako tikale tusindike. Bantu bangi ndowooza musa otugirira kyomuhendo Saara oyo eka ndowooza mu bantu bonna tukolaganye nabo yakoze ndowooza surprise naye bantu bangi batuweza ssente nga twagala mutuconnecting n'abantu. Bw'oba oyagala bisugo za bitooke otuconnectinga n'omutwala e Uganda, oyagala kutegekera faamu yo ya bitooke tuconnecting n'omutwala e Uganda, oyagala kutuusiza nkoko tuconnecting n'omuntu, kuzimbira kiyumba kuteekera nti bane mwe musindike nga ye emmere mugeye mundabirirenga faamu yange osobola okubeera bweno emirimu neetambula nekuweza ssente nabe naadinyo kibagamba. Ssente tozituuza ku akawunti bya akawunti bibanka bibbi oteeka ssente ku akawunti nomala emyezi 3 tozijjayo ogekulaba zitene. Ssente wakiri oba tosobola zirunda muzigulemu ettaka omanyi nti oliwo zolirundirako ekyo njagala mukitegeera kubanga banka ze Uganda zifuuse enzibi ate kasomala emyezi 3 fe batubbye ssente n'abalala be bababbye ssente. N'olwensonga eyo njogedde ebigambo ebyo bibadde biwanvu twebereremu 224 Teli KUBONGOTA teri kubbiwa teri kuferebwa. Saagala muntu ojjoge nti nfereddwa nondiddwa. Ennima y'omulembe esookutuusibwako tuyingire mu bannange mu state house balya birime n'abali mu gavumenti balimi. Abali mu gavumenti betugamba yegombagera mu gavumenti agula mataka akanyagula mataka kulima kulunda. Nina bangi bemmanyi bangi kati gojja kubeeraawo obeeraawo ogabe mbuno ojja kubeera naye omuntu yenna omugagga olina okubeera nga omulimi. Omugagga olina okubeera nga oli mulimi. N'olwensonga eyo nga nti subscribinga likinga sharinga tegeeza abalimi abalala bootyo ku mukutu ogwa Farm Business Uganda nti waliwo abalimi waliwo ekitongole eky'abalimi n'abalunzi
kibayita Farm Business Uganda. Olw'ensonga eyo mbaagaliza omwaka omupya omulungi Teli Kubongota 2024 paka December paka next year. Mbaagalayo. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.